banziika banziika yasima entaana basima ekitali nti kinnya ekitali nti kiki laba okuziika omuntu omukulu bannyabo ne basseba batulaba okuziika omuntu assa omuntu ali omuntu abadde ayogera omuntu atalinaako kizibu naye ng'ekizibu kyalina bye bintu okumukuba banziika basima entaana bulungi nnyo ne banteekamu ne banziika bamala okunziika embeera mu nnyo okumala ennaku ezo naye maama ate nali ntegeera maama wange yangamba baakuziika naye ndaba nga bakuziise kati bwe baakuziika naye nga ku ntaana eyo nnaku 3 ze namalamu naye nga bakwata essanja ne basala ebikere ne basalanga ekikere ne bayiwako omusaayi gw'ekikere ne bagira kati nga omusaayi ogwo ogw'ekikere nga bookya baziika olumbe luli kati olunaku olwokusatu ekiro ssaawa zaali 6 munendyoka mpamatuka mu ntaana emisinde kati waaliwo obutooke buli linatulawo nti mu bitooke nennannama nali sitegeera maama yanyumiza kubanga ate awo ye maama ye waba anyumyawo awo ate yakaaba bambi n'okukaaba kubanga ate maama yasobola n'okuwa sole ennungi kubanga maama wange yagamba nabo naabona n'omwana oyo naye nga bwe twatambula twagendanga wetunajja natereza ebibbo najja natereza lubale we waffe kati nensigaliza ekintu kimu kusamira kuba mmindi naye nga sikugambye nafuwanga emmindi eriko amagwe emmindi yandawula nenfumbwanga emmindi ey'emitwena naye nkubanga emmindi nze nafuwanga emmindi mulimu n'obuntu omu bwe nneerekerako nengamba kati buno kambusigaze ng'obubonero bw'emmindi waliwo omuyambuza na Eric banaye kino lwaki kikuliko anti nakubanga emmindi mu gyenkaaga okitegeera nafuwanga emmindi nze gw'olaba nga nze ntambula n'emmindi ate nga nze sitya kuswala nga nze muntu agenda nensaddaaka nenfuniko kweyange wali nenjiyuza nengisaddaaka nemala nempaba ne bagamba muli kasita nze nfunye omusaayi nemala nenkwata emmindi yange nenfuwa nenzira ku mmindi yange nenzira ku mbwa era nze nalinga sirunda mbwa naye ng'embwa ziva eyo mu bitundu nga nina namaaso namwezi okitegeera ekintu ekyo kati wali embwa gye sirina namaaso yeeno embwa gye bayita ddungu kati ebeera nzirugavu yonna naye ebeera n'obuntu wano obuntu nga white oba brown n'obugere bunene obutatandikira eno kubanga abantu abamu bo tebazimanyi kati abantu abamu bamanyi nti namaaso kasita ebeera na wano weeti neno weewati kati eba yava mu namaaso bannabo bangiyite nambwaki kubanga kati eba yeefaananyiriza namwezi yembwa ebeera nga wano wati nga eno wati ya black ku mugongo eno nawe wati nga ya brown oyo yabeera namwezi otuuka ekisa n'obikwata kubanga nze natuuka ku extent egamba ng'omuntu wanyiiza nsobola okumutta sobola okumanya ekigenda okumutta era waliwo omukyala eyanyiizako ko nenzita enkoko ze zonna ebisolo byonna ate nga nali nsaba naye ku kyaki kubanga omuntu kuka kyangu naye okukyuka kiba kizibu natta enkoko ze zonna just busungu omanye ekinzeza oli so frank nedda nti okulokoka kyangu ate ngotugambe walokoka kyangu naye si kyangu mutima ekigambo kukyuka kinga osobola wasigala n'amaanyi ekitegeeza Eric nalina amaanyi mwalimu ebyoli omukyala tukkiriza naye mwalimu n'amaanyi geewammwe agange yes mwalimu ebyewammwe ebyo birutambula nabyo ebyo ebyekikeeza empewo ezo mulimu nze abantu abamu nti emizimu emizimu gyegiri ate ogoba gumu ofuba olaba omuzimu gwo gulaba gujja gumu naye guzaala abantu nga 10 kuba byo bizaala kitegeera bizaala kati nze yansindikiranga 3 ku 2 naye bagenda okunzijjako ng'obwedde byazaala ne bizzukuza n'okuzzukuza n'ebizzukulu naye ebizzukuza ne bidda oba mukana mmeka kati ekintu kijja kimu naye kizaala ate byo byangwa mangu okuzaala tebiri nga ffe nti ogenda kuyisaawo emyezi 9 byo bizaala
ate byo bikwana mangu emikwano kale emikwano gyabyo najyo ne gijja ne gizaala ne bikukuŋŋaanirako kati kwe kubonaabona abantu kwe babonaabona gye emyoyo gye babonaabona nagyo yina atamanya ti kiki kyakola kiki kyabonaabona nakyo naye bonna abasawo nga embogedde bonna baali bakola ate nga bonna bakola naye ekizibu ekyali kiriwo nti baabityanga waliwo omuntu gw'otwa n'ogamba ha oyo mutya genda baali bakola kubanga natulire ku Sseziba wali eri ne ntunira abakyala omusawo omuganda asinga munene mu Uganda munene amaanyi munene abasawo abasinga amaanyi munene mu Uganda Kulanama Justin agabavuga binzaabo aho bagabavuga bijesi nzaabo naye muno abasawo betugamba nti bamaanyi waliwo ko ne yali youth chairman naye nga agatta Mukono district eyo munene mwami munene kojja wange musajja wa Wembule musirikale yagendayo n'amugamba muna omwana wa mwannyinaze oyo kino n'atulagira omusawo we gye bakulukutira mu kiro musajja munene nnyo mu gavumenti mwami munene nnyo mu gavumenti n'atulagira omusajja omusawo akyasinze naye omusawo yali mu olumbe naye nga yamukoledde kubanga n'ekifo mwali eyakimuwa byagana just by election kyatuukanga ekiseera ekiro oyinza okuzuukuka ekiro n'ogamba noyita gwe mama wange nga sikyamuyita maama gwe Nansekottedi jangu wano jangu nkubuulire naye ng'owulira eddoboozi ly'omuyita nga lyeri ng'owulira oli buziba mama ng'awulira atya muni batusula bwabu ng'amanyi nti omwana ajja kunzita naye ng'awulira ati ddala ajangu kati nkuddiramuko mu bintu ebimu ebitoyasinga okutiisa mama wange kivala mama wange mwagala waliwo namukwata n'eryoka muntuga abantu ne bajja ne bamunzijako naye nga simanyi nti mama wange nti mbadde mutta ne nkwata ng'oluggi nga nze muntu asobola okukwata oluggi wenti ne ndunyeenya ne nkola wenti ne luvaamu ne lugwa ne bansiba nali muto kyoba olina okumanya nti n'omwana ow'omwezi asobola okukulemerera omwana ow'omwezi ogwo nga yalumbiddwa olumba oluganda olwo asobola okulemerera asobola okulema okusitula kubanga ayinza okukwatawo ati kubanga tabeera yekka n'owoomi emyaka egi hayo emyaka ebyo yayinza n'okukuba engwala nno n'ogwa nembeeraawo kati nga nyinza okutula nekola nga manyi okuweekeranga embwa mama yagamba nga waddangaawo n'oweekeranga embwa n'olyoka okuba omulanga mbuzo ne ziryoka zijja ne ziryoka zeetuuma wansiiwo nga mikwano gyange gyembwa kati eri nga ngiyita gundi n'eri ngiyita gundi eri erina waliwo amannya gaazo ge naziyitanga kati naye nga nsobola okucommunicatinga nazo neziga nezinkolera ekintu kyenkola ki nenkwatanga ekkubo munenvanga awaka neŋŋendanga eyo nga mu byambu nentemanga eddagala nga ntema eddagala nakolako konze n'essabo maama wange kangubuli nakola ku ssabo naye essabo si kintu kyangu era nze nyigira nze kyovula nze nemba ngenza okubuulira enjiri nensanga kana mu ssabo mba njagala kakuba kibooko nakola ku ssabo naye nabonaabona mu ssabo eyo gye nakola naye ng'ebintu biyinza okuzuukusa ekintu bigamba kakati munnange jangu tugende obya gwe Eric zuukuka gwe mutabani zuuka ye n'ozuukuka n'ogenda n'omusajja bw'ati olumu nno bambi olibeeramu otula ate obeera mukoowu n'okwata ekkubo n'ogenda notandika n'okoowoola bajjajja ab'ebuvanjuba n'ebugwanjuba n'abeewa mbayita mujje naye nga zijja nga simanyi n'okujja nezoogeyera ku mutwe gwange waliwo omukyala bali bamuyita mama Choita yalina empewo najja ewaka ewaffe mbwajja ayagala kumujjanjaba naye ng'omukyala ekigendererwa kye baali bamusindise ajja ateeka eddagala
mu kigwa kyange kye nali nkoze mbu baka banne kati erabika kulima kuba mbwa yemulaba n'eryoka emusika mu kiggwa n'emulumaaluma bali bamuyita mama Choita erinnya sirirabira mama Choita oba yafa oba gyali naye yagenda okuva olusaddamu kumulaba oba gyali bayafa simanyi mbw azze kumujjanjaba kumba aleese eddagala disuula mu bibbo mbwa yamulaba n'emusikayo n'emulumaaluma nali sirinawo kati nga mama we yatuuka nakkiriza obiteekewo awaka era essabo lyange lyaliwo awaka nga n'ekyoto weekiri essabo lyange lyaliwo awaka nga n'ekyoto weekiri nga n'emmindi zange weeziri nentuuka ekiseera ne ŋŋamba kakati bintu byakulabika munda bisa ne bivaawo ne ntekwata ebibbo byange kuba kakati abantu ennaku za kakati tebakyazima kati masabu omuntu asamirira mu nnyumba ye ng'olaba enju matirivu nakumbe mulimu lumu mwasamirira oba omuntu gweosobola okulaba singa olumu naye nga wansi w'ekitanda asamira beba abantu betulimu kati eno Uganda yakati we yatuuka kyagala kati kulabika abantu we batyo webabikola nno nasamirira ddala kuba nabonaabona no mu kigambo kusamira nengenda nga nenkiga nga yanta nga yampa ejjembe naye nga ejjembe yimba nyina oddisalira omusaayi buli mwezi nga nyina okufuna ekisulo ky'ensala oba mbuzi oba nkoko nga nyina okuteekangamu omusaayi ogwo mu jjembe jjembe lyalinganga lyante naye teryali lyante nalina emisota gyange gyali esatu nga nyina katoni nga nyina ne waswa nga nyina n'ekigongo anti balungu bali balungu kati abalongo n'aba nange nnaye nabasangawo kati mu kubasangawo ate nga olwedde be balina okukola ki okunkuuma so ngenda gikuwa n'eri gye mbadde ndikwogerako okwo abaana abo bali mikwano gyange nnyo actually gyali mikwano gyange nnyo nga mu biseera byange eby'eddembe nga manyi n'okwawukana ku baganda bange nenga ntandika okugera nayo nga misota mirungi era nga tuyinza okuba tutulirawo ne gujja nga togulaba gwe naye nga nze mba ngulaba era yali agulabye koko yali maama na anko wange bamuyita anko Ben yalina musajja mwami musirikale Naalongo maama akulira Kalera wa Mpewo Kalirwa w'Empewo ye yalira Empewo buli kika kya Mpewo yali yagimpa zaali Mpewo zange gye zaabimpa zonna zaali Mpewo zange kati lwali lumu anko wange yali agenda kunoga epaapaali awaka tulina omuti gw'epaapaali nga omuti guli munene kati n'akwata omuti n'asuggawo ati kati we yasoggawo ati ne gweyerula we guti ne gukkirira ne gudda kati yalabanga akasota akatono n'akwata akayinja n'akuba ne gugenda n'agamba Teddy ndabye omuki omusota naye ndowooza obunene gubadde gwenkananga omukono gwange guno obunene naye nga muwanvu era nagwo nyabo tegubeera musota mutono tegubeera musota muto kubanga omanya nti timba weekulirawo era ebeera nkulu nga munnange akwata nga akuba muki musota gwali gulina ku paapaali nga guvaawo nga gugenda aba asaawa obukomera tulina obukomera wano bwagala ofaananamu nga buli eri bubeera bwa yero bubeera bwa lukoola lutono kati aba akomola waati akomola nga gulyoka gusituka we guti omulala omunene omuzibu nga gusituka we guti nga gumutunuulira n'akwata enkonyogo n'agukuba ne gugyewoma ne gwa ne gumutunuulira we guti n'addamu n'akwata ejjinya ne gukuba ne gumwewoma n'aga maani Teddy
Teddy ng'ayita maama wange jangu olabe omusota guno guli mu kunyooma ate nze mpulira ngutidde omusota guno kiki kati nze nali mu nyumba already pole nali nfunyeko ku information baali bantegeezezzaako nti waliwo abagenda okuggyako okaawa waki awaka bajje babeeyoleke nali siroota nsobola okutuula nga wano wenti nenewunzikamu just bunzisi wenti ne bangamba nti kino bwekino oba akaama ne kajjanga akaki akaama ne tugujja omusota we gwajja ne batandika ogukuba ne baguyira amazzi musi ne gugenda nali simanyi nti bali mu gukuba naye nga already nali ifunye ku information eyo nti waliwo abakulu abagenda okujja okweyoleka maama wo n'oyo omusajja naye mubalekanga ne batambula tegunya gwe gwaluma kati nzijja mama bakiŋŋamba nti bannanga omusota gubadde wano eno timba eyakula neewola nemugamba mama mukubye omulongo mumukubye kabaki mumukubye nenkwata endeku yange netandika okunyenya nenyenya baali tebabimanyi bagenda olengera nga gijja egi ebiri eminene era gyabayitako buyisu negigenda negiyingira mu nnyumba mwe gyabulira mu bibbo byange egyabulira negibeera kati kiki kyalinga kitema nga wensobola okugamba nti oli we yalinga nyiiza ng'asobola okutta omuntu nga just kwata bukwasi wenti mu kibbo era bali ewakanza awaka baali bakimanyi nti Eric talina kunyiiga Eric tebamunyiiza kyo baali bakimanyi nze nga tebanyiiza ekyo from the beginning baali tebakimanyi nti tebalina kunyiiza era nti sirina kunyiiga balina kundekerayo bwekibulekezi kubanga we nanyiiganga nga bingi nnyo ebyonooneka nga bingi nnyo ebifa kati awo baaliwo baategeerawo tumirako nsobola okutumirako tumirako ku mwami oyo mwami mukonjo bambi gyali tafanga naye kyemmanye buli mwana gwazaala yaafa naye tukkiriza nzikiriza engeri gyali okanakkiriza Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwe ajja kuzaala omwana abeere mulamu abika akikkiriranya n'ekibi yalokoka n'emitima ebiri agamba nziriyo siddayo naye wabanga yavaayo aviireyo ddala nze saddayo era ebintu byange nabyejjamu n'omutima ogwo omwami oyo bantwalayo okwo waliwo omukyala eyantwalayo okwo yalagira maama wange n'amutwalayo amala okumutwalayo wa maama wange eyo Kaseese twava na Kongo kangambe nti mukyala yatwala Kongo ow'e Kongo n'atutwala e Kaseese tutuuka e Kaseese nga omwami oyo bambi naye yali yawasika omuzimu omusambwa kangambe nti omusambwa era abavubi nze saasira nnyo bambi kale abavubi nga gwe ddala nti oli muvubi nti kubanga byosanga ku nnyanja okwo tebibeera byangu bibeera bingi nnyo kyatuuka ekiseera ssebo omwami yali ayagala kumpasisa muwala we kubanga omusambwa gwamuwasa ate naye ng'ayagala kumpasisa musambwa gw'empunze mpona ebizibu byange ebikola ki ebyonnuma naye ekintu ekyannyamba nti nalabuka kale nti saalabuka naye ate nina engeri gye navaayo nga sikola ki nga sitegedde kwegamba nti bankwatirako akangambe abakulu bankwatirako kubanga bayireni nali nkyakozesa abaki abakulu ne bankwatirako ne bangamba vaayo olaba omenyeka naffe olusolo gwe okumenyeka gwe n'omusambu ogwo nenvaayo naye mpulira naye yalokoka naye buli mwana gwazaala yakola ki yafa mwana w'okunsi yazaalayo nno n'abaana omusambwa yagusanga ku mazzi yali agenze vuba kuba naye yali musawo muganda ye Kaseese yali avuba byannyanja kati n'asanga omusambwa ne gumuwasa kati omusambwa mu kumuwasa kati omusambwa n'atandika okugukozesa okunona emyoyo ku nsi okitegeera si kugaggawala kubanga gwo gwali gulina buli kimu era gwe omusambwa gwe gukuwasa omusambwa gwo nga gwe gukuwasa we gukwegoma ne gukuwasa oba ne gugwa nawe mu mukwano olina kukola mateeka gaagwo tolina kufuna mukyala muki tolina kufuna musajja muki bwekityo bwe kiri tozaala baana bbali gwo gulina era bwaba busiiwe era gwo gulina obujja gwo gubeera n'obujja
era yamulabanga mukyala wa bulijjo ng'ali ku mazzi kumbe n'agwa mu kitimba kati kino nakyo kyekikola ki kyekiriwo naye ng'ajja kutereera kubanga olaba naffe twatereera ate nga ffe baali bakyasinze okusogolinga kubanga ffe twatereera naye nga just no ti Lubaale gy'ali amayembe gyegali ebitega gyebiri ate munnange tekyambeera kizibu nnyo kubanga nagenda namu semina church eyitibwa Action Healing Church esumbibwa omukyala gwe bayita Pastor Dola Muhumuza ali Saramaawo nakwata ekkubo n'engenda esalama yali semina engenda mu semina kati semina eyo nendaba abavubuka kati mutabani wa musumba yali azina ng'omwana oli ayimba tinguludi nange tewali kintu kinalisobola kola kati ate nga ninamu kiri ekibbuli ky'ensi kitwalise ekyensi nti nze tebansinga ninamu ki competition nga nkwata kubo ngambagamba nti nange munnange njagala nange munnange okubeegatta nga bagamba oli mulokole koze siri mulokole naye ngolwe nalina biyirizi byange mu kiwato neeno mu nsingo nkwata ekkubo nga banzikiriza nga ngamba ndokose naye okulokoka kyolaba nga nkugamba nti okulokoka kyangu ebyo bintu bikimanyi kankubuye teri muntu agenda kuva eri mu nsoba teri muntu agenda kuva mu bbalaga ame nti nze ndokose nvudde ku mwenge era omwenge ajja sigala kale ekinene ennyo wabanga abadde anywa eccupa 10 ajja kutandika okunywa eccupa 9 agende ng'asala waatyo paka wanatuuka ku ccupa 3 paka wanatuuka ku ccupa emu paka wanatuuka okuzikola kyo zivaako ng'asalidde ddala nga guviriddeko ddala kubayita okulokoka kiyanga wonoogamba nti nzadde omwana wenzaala omwana ono olina omuwa obudde akule kati kyekyo kati omukyalo oyo yandera alina engeri gye yandera ate nali saamweyabiza kati neeyabiza omukyala gwe bayita Pastor Grace Bosa asumba ekkanisa y'Entaawo Mukono Action Healing Church Mukono gwe neeyabiza kuba nayagala ategere muntu kigwasumba bafube okulaba nga bansabira kubanga tebakimanyi nti ebintu bino biyinza okukola ki okunsikayo ne bigamba komawo eno ffe twali twakukola ki twali twakulonda ebintu ebyo byankuba kibooko ebintu ebyo nabonaabona ne nkwata ebibbo nze nabyesuulira mulimu abamu abayinza okunvuma nono musiru era ye yabyesuulira ze ssagwa ku ddalu omuntu agamba nti nze ndokose n'agwa eddalu n'akwata ekibbo kyo oba n'akyokya oba n'akikola ki aba akyokesezza emitima nkyokye si kyokya eno njagala neno njagalayo kati kwegamba obeeraawo n'ogwa eddalu aba tali mu kutya kale era kaŋŋambe nti abeera mu fiya ŋŋende sigenda nyinza okuda kati ebintu bino bikozesa that fear bikozesa okutya okwo bikozesa okutya okwo kati otya ennyo bisobola okwataakinga ne bikutuusaako obuvune ku bwongo n'ogwa eddalu bye tulaba abagwa eddalu bagenze nayo kyebibbo byewabwe n'agwa eddalu aba byokeseza emitima ekintu kino kyenjogera nze nkinamu experience kubanga nze ku ssale nali ntuuseeko nange baali badde bantikkira nti nze assistant wakulira abasawo abaganda mu Mukono district kubanga akulira abasawo abaganda mu Mukono olina okuba ssebo olina okubako wootuuse kubanga kati akulira abasawo abaganda mu Mukono district ye chairman nyali akulira abasawo abaganda Mukono oba olina okubaako okuwooyise nga balaba kubanga nze level ate kwe nali ate bo si kwe bali level kwe nali ku level ya waggulu nnyo nali ku level ey'ekika ekya waggulu era singa kwali kusobola okubanga n'ogamba nti ntonda muntu nali nsobola okutonda nze abantu ti omuntu afudde kamuzzeewo ku mutima gwe nali nina kubanga nabanga buli kimu kiba kisoboka nga nze bwe mba njagala ssente nsobola okutuula awo enkola wange nga kati njagalayo ko emitwalo ng'etaano kati njagalayo ko emitwalo ng'ebiri njagalayo ko kakadde njagalayo ko zino ssente kubanga ssente zaaliwo really ssente zaaliwo nga sigenda kubba ssente zaaliwo ogenda bugenzi wali mu kibbo nga ssente ozisanze zeekoze kizeetuumyemu ssente zaaliwo ate ne bizinesi twazikola ssente zaaliwo maama wange era yali ku ssente newankubadde nti yafulumya ssente zaali nnyingi naye era yazzaako okwo
tekyali kyangu era nalokoka nedokera mu semina abavuka tebyakubira ku kyaki wanga lwe tugenze kusulayo nzira awaka ngamba gamba nze nalokose abandi abako nga basanyuka nga baselebratinga nembagamba nze nakoze mu mukolezi celebrate neze nakoze eki nze nalokose nga nkwata kubo nga ngenda we nakwata kubo nga ngenda mu nyumba nga nzijayo ebibbo nga mbikwata nga nkwata iriza nti eno irizi yali empanirira ebintu biri obutadde obutankuba wa biki butankuba nga ngamba nze nkoye Katonda wa limiti sina kulya bya nnyanja sina kubuuka musaayi by the way linda ko nyina kasolo kenerabidde anti yali wazi limiti ate kitolina kukikola ate nekitolina kukikola nekitolina kukikola aha tolya mbizzi tobuuka musaayi tobuuka ebabagidde totunula mu ntaana kweganga tolina kuziika tolina kutunulira mufu nga bamugjawe bati mu mulyango oba obufuna nina akantu kenerabidde najje twali twagenda eyo ku omusawo oyo yanzijanjaba oyo w'ebusoga omugenzi musawo yasima entaana banziikako maama wange bakuziika waliwo n'omukazi eyanyumya story ye bayitanga yagamba bawe yamuyitanga banziika banziika yasima entaana basima ekitali nti kinnya ekitali nti kiki laba okuziika omuntu omukulu bannyabo ne basseba batulaba okuziika omuntu assa omuntu ali omuntu abadde ayogera omuntu atalinaako kizibu naye ng'ekizibu kyalina bye bintu okumukuba banziika basima entaana bulungi nnyo ne banteekamu ne banziika bamala okunziika embeeramu nnyo okumala ennaku ezo naye maama ate nali ntegeera maama wange yangamba bakuziika naye ndaba nga bakuziise kati bwe bakuziika naye nga ku ntaana eyo nnaku 3 ze namalamu naye nga bakwata essanja ne basala ebikere ne basalanga ekikere ne bayiwako omusaayi gw'ekikere ne bagira kati nga omusaayi ogwo ogw'ekikere nga bookya baziika olumbe luli kati olunaku olwokusatu ekiro ssaawa zaali 6 munendyoka mpamatuka mu ntaana emisinde kati waaliwo obutooke buli natulawo nti mu bitooke nennannama nali sitegeera maama yanyumiza kubanga ate awo ye maama ye waba anyumyawo awo ate yakaaba bambi n'okukaaba kubanga ate maama yasobola n'okuwa sole ennungi kubanga maama wange yagamba nabonaabona n'omwana oyo era saagala kunyiiza maama wange era nze bwe mba munyiizisa bamyefu bukulaba nga neetonda saagala maama wange bambi alaba ennaku kubanga saagala ajune wendi ndi mulamu waayo yakikinkimuwa kubanga mmanyi nti yampa ekintu ekisinga yampa ekintu ekisobola okulema abantu yalwana n'obulamu bwange yes maama wange n'atuula ne bankolerako emikolo kati ne basala omusaayi gw'ekikere ogwo nvudde mu ntaana naye nga ne kasikini nga omanyi nti ettaka liri lifumba omusana guli eri nga ne kasikini okakolawo oti ng'owulira nga n'empunya gyempunya nga si ya mulembe embeerawo nnyo kasikini tekaali ka mulembe sikini teyali ya mulembe opeeruuka sinti gulinga ng'ettaka nyo lifumba bugumu lifumba bugumu lyanfumbako kwa sikini balyoka naddamu ate buto nansala emisala nze gwolaba nali amakiyita g'essimanyi kubanga tebakwenda kukusaza nti bagenda kukusaza kambe obukirite kirite yogimanyi bulungi bakusala eri ekisiikirize bakusala eri omubiri bakusala eryaki ne bakusala eryaki ne bakukolera ki ne bakunywesa biki nze
banywesa nga kasasiro gwe simanyi kwagamba nayingira nga mu bulindagaano nafuba okulaba nga nkola bulindagaano naye ndokoka bwe nalokoka nava mu ntaana bansala eddagala eryo ne bansalirako ekikere bamala okunsala ekikere nali sisobola kutambula ne bansitula nadduka banga babukubi olumu wenti ebintu nendyoka nfubutuka mu ndyoka nziruka neŋŋenda mu mutuba gwali omutuba guli gukyaliyo kwera nsobola okubatwalayo omutuba guli gukyaliyo omutuba guli gwakulanga nnyumba mutuba naye nga munda kati ng'ate munda mulimu omusoto ogwamu kati omusoto ogwo nzijukira nti bambikka kyenaliise omusoto gumanyi okweyubula kati ne bambikka kyenaliise sikini ya ekiriba kyagwo kati ekyo ekiriba ky'omusota kyenasulamu nebaseemu kati mmaliriza bulungi nnyo wentyo okuva mu ogwo ekiriba ky'omusota enkeerawo ne bangamba kakati ogenda kakati ku gundi kwata bampa mmindi nenfuuwa emmindi ate bayirayo n'emmindi era gye nagiyigira emmindi ekuba taabata sigala takuba naye emmindi ekuba emmindi enjaga katono emmindi eyinza okuddukanya eno nga weekukuba ekubye kamunguluze enekuddukanye nekuba kamunguluze nekuddukanye nekuba kamunguluze nga wakagitandika kati awo nabeera expert mu yo nga nze kafulu nga n'omusawo yagimpa ng'emmindi gyenkoleza kati nga nava ku mmindi yandawula eno ey'amaggwa kati nga munnange neekubira emmindi yange ya mitwe 6 mitwe 4 nga yonna nnyina okufuukulaba nga ngikoleeza ate nga nginywa buki nga nkuba nenvaayo netudda ng'olumbe bamaze okuluzika emikolo gye baali bankolirako kwa mama nga gamba baali bamaze okuziika olumbe kati nga bansalira ekikere kinene banziza obujjukira balina okukusalira saddaaka buli step gyotuukako n'esaddaaka yaayo olina okusaddaaka era nze tewali kintu kyesimanyi lwakuba nti nalokoka mukama yanyamba nti nalokoka naye nti nsanze eddagala awo nti nsanze eddagala mu masaŋŋanzira nti nsanze eki kuba nange kenyi nange nabambululanga era nga wootajja waka nesikuwa ddagala kukwambulula era nga wootajja waka nesikuwa ddagala kukola ki bino byonna nabikola ki nabikola tewali kintu kyesikulangako naye kyenjagala abalabi baffe bamanye nti eddagala gyeriri omuddo guneeno gusobola okulogebwa kubanga nze omusawo omuganda teyalirinyiranga nnyonyi omusawo oyo w'ebisoga janoganga omuddo nono paasikalamu ono gwe tutuddemu wano n'ogwo omukedo ogwo ne buno obumuli ddagala naye lwakuba nti abantu tebasobola kukibikkulirwa kati bo bamanyi nti omukedo guzzaamu musaayi naye nga maama wange nno nga nsobola okugukoloza kubanga ogenda otulira akati just akati obuki ate olulimi lutonzi luno lutonzi otajja kukolima nti kale era ajja kkala era ojja laba kalewo nga akoze kisinzi eddagala lino lyogereddeko ekyo osobola okufuna akatino gano n'ogamba nze njagala bakasitoma bajje era kati kanyino nkataddewo bajjajja gundi jjajja bamuyana omukutuzi wa ddiiru jjajja kiwanuka wanula emikisa jjajja mukasa nkwetaaga jangoge era bajja bakasitoma nga tolina gyola serious nabirinanga era nga nsobola okugira anti kisinziira olaba ebintu byesi bibiba bisobola okulonda naye mulimu n'abamu abalina olumanyi mulimu n'abamu abamu nga bo balina olumanyi kyetwaliise olumanyi mwana tubama teri kale bisobola ate gwe tobalaba wanyina abanene wanino nga mmotoka ze beevuga
bekuwaayo naye lwakuba nti kisinziira bya bukwakkulizo tolina kukola kino tolina kumalagga mukituufu kiri nedda maama teri kintu kyangu mu bulamu bw'ensi teri kintu kyangu wali taata obagambye gwolokose nalokoka neŋŋenda eri embuga nenjigamba olwaleero nzikiriza nga nvudde mu semina nembagamba olwaleero nze nakkiriza Yesu Kristo omunaazaala esimbu bw'abeera omulokozi w'obulamu bwange wetu we nabigamba mbu ate nze Yesu nali mulaba naye nze bano bo nali mbalaba kati nga nyina okuteekako mbu mbu kobyo okkiriza mbu genda okkiriza mbu nze mba mpiwulira gwoba tosobola kubiwulira nze nali nsobola obbiwulira nsimbula kwata kkubo lyange nga ngenda ku Lwajjali mugaba guyita Lwajjali naye mukono waayi Lwajjali Lwajjali munene lwakuba nti alina waata gayaza ate wano okuba kumpi ate gayaza nazera kiri ku mukono gayaza ononona gayaza kuba kumpi ne mukono ate nenkwata ebibbo byabwe nenkwata buli kimu saalekayo yadde akakomo yadde akakoola yadde akati nembikwata nembisula ku Lwajjali nebigenda nembigamba ng'engeri gye tutera okweyambululira mu mazzi gano nange y'engeri gye mbeeyambulidde mugende munoonye bazzukulu bammwe nze siri muzzukulu wammwe kati nalokose nensuula nali nsigaza irizi mu kiwato nga nsigazaamu okutya ekyo kyeŋŋambye abantu nti bamanyi okutiise bamanyi okutiitirira nenkwata ebintu ebyo neŋŋamba kakati irizi eno bangiggyemuuko nga irizi sijja gijjamu sijja gijjamu nenga kikyo nenkwata irizi nenjijjamu eyasooka nagisala eno ya mukiwato yali ya mukiwato nga yakagoye gwali gunene nga banaye guswaza n'okuswaza ate nze muntu ayagala okukya nga bagisiba kati eno eyawanyino ye yayiwa wano wewati wana eno kubanga kaaliwo akati nenkasikayo nensula mu kyoto nensula mu kyoto kale nga kwegamba nga ne mukama era nga naye nga nayagala omunnange olukuke oba akukwatireko kama munaye yankwatirako nenfuba okulaba tebyansumbuwa nnyo era mpoziko ekintu ekyansumbuwa byandekera embale nti kale kaŋŋambe nti byandekera amabwa kwe kusumbuyibwa amawuggwe kwe kusumbuyibwa ekifuba kwe kusumbuyibwa ng'omuki omutu kati awe byankunyizanga naye nebaza mukama ku lwa musumba wange Doola yafuba okulaba afubye okulaba bambi nga nzijanjaba ate afubye okulaba nga nfula kino kyendi olwaleero lunene nze saalibadde wano eno nga ntudde wano naye omukyalo oyo Musumba Doola yatuuka n'abimanya kubanga nawaku ku bujulizi nga ndi mu kyaki ate n'ebintu kubanga mpa obujulizi nga njogera nti nayogera nga neebazayi mukama eyanzijja mu masabo kubanga egundi sali nali ntuuseeko nali kulanka ya waggulu kubanga bamanyi obbawa engoye mulimu olugoye olumwefu mulimu olugoye olweru mulimu olugoye olwa bbulaaka kati ezo engoye gwoba ovudde mu lubugo luneeno gwe zino engoye z'oba olimu zino eno obeera taata ttibu nnyo kati gwoba tokyawalira mu buno obujjuniya ate buli lugoye luno lulina omugaso gwalwo so nali simanyi naye buli lugoye lulina omugaso gwalwo kiringa nga wonoogamba nti bafaatha oba bishop father babeera n'engoye mu mwezi weeguti bambala zino mu mwezi oguddako ne bambala zino eno kitegeera baba bagenda mu Easter season balina engoye zaabwe ze bambala
gojjo weetegereze nnyo bafaatha bwe baba bagenda mu biseera bya Christmas era balina engoye zaabwe ze bakola ki ze bambala bwe bagenda mu biseera bya Sapuli era balina engoye zaabwe Bishop kati Bishop be balina bali mu Church of Uganda kati bano bafaatha be bakatuliki be bambala engoye ezibeera ez'enjawulo buli season n'olugoye lwayo kati kyekyo kyekirina eno ate nina ekintu kye mbadde nerabidde ndi mulokole eyakkiriza Kristo omulokozi okw'omulokozi w'obulamu bwange era neebaza Mukama nti yampisa eyo yonna tomanya yalina ensonga lwaki ng'ayagala okumpisaayo tomanya era nnyinza okuba nga atudde wano nga waliwo omuntu ayagala tugeze okumukola ki okumuyamba omukyalo oyo yansabira nnyo kubanga we namala okubeeyabiza ne ŋŋamba ne Pastor Grace bansabira nnyo okufuukula nga bambi banneegayirira kubanga bategeera ewa gye nakola ki wa gye nava bamanyi si kyangu era sitaani amanyi okudda n'anoonya si mu mutima ne mu bikula sitaani ono ebintu byo ffe bye tuyita sitaani oba kaŋŋambe nti ebintu ebyo bimanyi okudda ne bikola ki ne binoonyerezaako abantu ne bidda bitukime okubanga ndagano zaali nnyo okubanga nze nkugambye nti buli ndagano na musaayi kati nze mbe ne wa Yesu mba ngenda kuwaayo kyetegeeza nge mba nyina ssaddaka ze mba nyina okutoola ate zitali za musaayi kubanga kati nze eno ye alaga nti musaayi gwe gwannunula ye yanfiirira kati nange kyekitegeeza waliwo that process we nyina okukola ki okuyita okubeera nga ndi free era ye process gye nakola ki gye nakola kwe kwesabira okweweerayo banze nakitegeera nti eri bwe twali kubanga Bayibuli etugamba nti ebyensi bituyigiriza ebyeki ebyensi bituyigiriza ebyeggulu ebyensi bituyigiriza biki ebyeggulu omusamize ng'anaabaako ne kyayagala asooka kugenda kusaba alina okusaba ate okufuna ekyo kyayagala alina okusooka okuwaayo okufuba okulaba ng'akola ki ng'afuna kati nze ekyo kye nasooka okukola mpaayo nyinza ogera ne ŋŋamba kakati munaye Mukama akutte saddaaka yange ino ya mitwalo gange nga 2 oba mitwalo gange nga 3 oba 10,000 oba nusu 5 Mukama nzize ensiibye ensabye ekiweebwayo kyange kiikino ate wakimponya nzira onfuna nzira ne neebaza kati mukudde okwo ne neebaza nsumululirwa ddala kati nze kwe kufuba okulaba nga wendi nsumululwa era ŋŋamba Mukama nkutte saddaaka yange yino era mulimu abamagamba mpu abalokole babba ebimwe abalokole babba ssente musabo balinga tebabba sivumiya ne musabira balinga babba kubanga musabo nze nkugambye bazikozesanga ki ente gy'otutteyo omusamize agenda kugijjamu omusayi we gugenda okukolako akwate ente eyo agisale agitunde mu lufula aba takubbye bazitunda mu lufula kino kyenjogera nkiinako obukakafu enkoko era bagitema kati ŋŋamba neighbor afiiriddwa ente lwaki neighbor afiiriddwa ente ate gwe olina connection n'omuntu atema ennyama golooza ente ennyama gye muli era eva mu ebyo yesi mulimu ennamu ku 10 jako ente nga 2 sorry ku 10 nagamba jako ente ngaago nga 2 kati omanye nti kino ekinana kyonna kifu wefufululu ndagaano kati ogenda kuŋŋamba nti omusamize akusabye ente y'amagulu ameka ana ente etali y'amagulu 2 kubanga ente y'amagulu 2 y'omuntu ente y'amagulu 4 y'ente yennyini erina amaki amayembe kati anti bebantu era bazisaba kuba naffe era bazitusabako okwo kirunene olumbe tulina dusiga mu mwana omwana onaafuba okulaba ng'abeera omuki omulamu oba oyagala omwana wo tulina kufuna mwana muki tulusigemu kati nze ate nze ngenda ate ndaba omwana wa gundi ate omwana atalina buzibu ate ngenda ate muwa okimbe kyange nze kintulugunya no si tukubasemberera naye waliwo bano obuto bakwata obwana obwo obuto obwo ne babusindikamu ebintu ebyo babukwata bamanyi obukwata ne babusindikamu ebintu kati osobola obeera olubuto ne lusindikibwamu ekyo ekintu ne lukulukuta ne luvaamu that's from nowhere ebuze okudde ebuze okoze eki mulimu n'abantu gwennya baabagwa kankubuulire oli n'agwa ekigo naye ng'ekigo kyagudde nga tamanyi kivudde wa tamanyi agudde atya tamanyi kiki ogenda owulira nti ate omwana afunye obuki bwebwa obuzibu bwaffe kyekituufu naye nga tulina kwebeereramu bwebeerereze
nabyo kyanze ebimu nembikanyuga nebigenda ku mazzi talina tewali byagenda kuba nabyegira nabyegubako nabyegubako yes nkugambye nti bimanyi okudda ne bikuceekingako naye biddira mu nsonga ya bino engeri gye bidda ate tebiddira ku nze indirect biddira mu baana bano oba oyinza okubira ekisolo ne kifa awaka omanya kikati kizze kitutte n'omanya kakati kiki ekyokukola n'otandika kukola kusaba busaba nga Mukama gwe wandi okola sinze nakola ki sinze nerokola naye nsaba Mukama onyambe mwiti abalabi baffe wetu tufuba okulaba nga tukola ki nga tubeerawo kuba kusaba busabi na butalekeza na kweweerayo na kukola ki sikyogera nti olw'okuba nti ndi mulokole nti nalokoka nnyo nze ndi mulokole atamanyi nti omwoyo mutukuvu ojjula otyo omwoyo mutukuvu kuba sibimanyi siri nnyo mulokole nti nze ngenda nnyo nti ebuziba naye kyemmanyi mu kusaba ofuna bingi ate we weesiga Katonda era ofuna bingi kati nze obwesiga bwange nabuteekamu ye wendi ndi mulamu mama wange waali mulamu kuba nali manyi mama nti ajja afuna obuzibu Muntandika wali emabega bitandikiriza omusaze w'omugeni tewali abagamba nti mugendeko wa pasita gundi mugendeko wa pasita gundi nagendako kuno ne wa pasita Yiga Augustine ow'ekawala mbizaayo bantwalayo okwo naye nga tulengera tulinga nga ate abagenzi ate okujjayo ate ebikasasiro byewu ng'omusajja atunula tatemya waati ate atugamba mitwalo 10 ate ono aba amazzi mu ngalo kati nembuuza maama kati wano n'essabo waliwo enjawulo tugende mu ssabo ng'andaba tewali njawulo bona kati wano n'essabo waliwo enjawulo ate naabe mu ngalo twala amazzi gange ag'omu ngalo bo bongera okubeera obulungi kuba ebiseera limu ate okuwakanya abalokole kungi bo bongera okubeera obuki natuukayo ku kyaki nagenda mu mulundi ogwo nagamba siddayo era nagenjerawo mu ssabo ne tudda mu ssabo lyaffe tweddira mu ssabo lyaffe kwe kusamira kwe kutuuka wano eno paka kwe kugenda ew'omukyala gwe bayita Pastor Dola Muhumuza omuwaati mukyala wa Katonda ate si w'amazzi si ate simanya mpeta ate simanyanga muceera ate simanyanga biki sobola okwawula nti ono omukyala wagundi kale okusinziira ku ngeri ne ku ngeri gyendaba nyiri gyatutambuzaamu mukyala tusumbye bwe byatusumbye bulungi yoyo omukyala eyamponya olumbe luno yes Ivan oli omwami omugenzi Ivan yamponya naye ate ono omukyala yanzijjako bino kasasiro ono y'omukyala eyamunzijjako okufuba okulaba kubanga ndabye bangi nnyo kanisa yaffe si ntono era nnene ndabye bangi nnyo abazze ku Actioning Church naye nga ne bavaawo nga si bebamu kwanza era nze mmanyi okulaba mbaga obuzze jangu gira ddala tuula ankoze bulungi ye ankoze buki ankoze bulungi mulimu kati okulokoka ebintu bino biri bibiri mulimu oli ajja okujja n'akugamba nti nze njagala kunsabira n'omugamba nti olina kusooka kulokoka n'omubuulira enyi n'omugamba nti Bayibuli egamba nti Yesu ly'ekkubo ge mazima bwe buki bwe bulamu nti omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke okwewa obutuukirivu n'obuki n'obulokozi owulira omuntu akkiriza na mutima gwe n'amaana ayatula n'akamwa ke okuweebwa obutuukirivu n'obulokozi okwatula kyeki okukkiriza kyeki okkiriza nti gye nzikiriza osobola okwatula tukusabe essaala eyatula n'enkwatuza obuki byebyo maama wange simugiraga banno ng'atakola ki ng'atagiraba naye ewiiki ye childhood okutuuka abaali balaba stories zaffe ziri eri enkadde okutuuka okuba nga yazirika ebyo byonna bye yazirika mutegedde gye bya ensibuko yaabyo nawa gye byamukomya okutuuka okuba nga kati byawona n'abivaako n'ateriira wali we yatugambira nti yawona bwonyi n'ateriira n'adamu na actinga it wasn't an easy journey myaka gyasukka ndowooza n'omunaana we twogerera myaka 10 kwambuka nga bonabona na bintu bya step mother bonabona na byakika asamidde toza kati wali badde ki bakuba bakuyita ki oba ku grade ki singa wali osigaddeyo nze nali badde jeno nali badde jeno kubanga nze ndaba mu bantu betwatuukamu ndaba nga bali ku byabo nalaba nga bali ku byabo
waliwo abantu botumya n'ogamba ono yali faala kunze nga tuma gena okolere kiri kyenjagala nekiri nkyagala nekiri nkyagala nekino nkyagala nebijja. So what did your mom say? Mama wo yayogera ki? Ale mama wange ye musanyufu kuba alaba nga ndi musanyufu sikyalimu eri mbeera yabunkenke ate ngenze kusamira ate ngenze kukola kigo omwana wo okutandika okkuba emmindi ku myaka emito. How do you feel? Oyinza kuwulira otya omwana wo okutuuka okusamira baba bamulina nafferya si ffe omanye ate nze gundi gye nalimu mu society obanga ali mu kiti ekirala olaba nti wadde abantu bajja obajjanjaba naye era naabo nabo ensi bakomezaayo okutuuka mati ende mwenyuki bantu balina engeri gye basobola okukulabamu tewa ndala oba mulalamu tuba tukutya tuba bitiibwa waliwo ekitiibwa kikuwa mu bulungi naye ate ekitiibwa ky'okukutya wuuyo ajja mweyongere wuuyo ajja jjajja wuuyo ajja okuyita jjajja ku myaka emyaka emito kati mmanyi n'okuddawo ne mbatunuulya ne ŋŋamba annaye mukama olaba ndi mulamu era kanziyiseemu gye nayita wawanvu kwegamba kale olugendo lwali luwanvu naye nawunzikira mu kyaki. Abantu abasinga babawonabona mu myaka gumu ebiri. Nze mbadde nti waliyo era nyensobola okugamba nti mukama kubanga kati ate waliwo process eyo gyosobola okutuukamu eyo n'ogamba bannaye mukama kiki kino eno ova ku muzadde okutuuka okugamba nti kankugulire keesi bakuziike nga baakudibya nga era nkolimira buli muntu kino kankyogere nkolimira okolima si kirungi naye bannaye nkolimira njagala mbakolimire abo abakyala oba abo abaami abakyala oba abakazi oba abasajja abadibya abaana b'abannaabwe mu maaso g'abazadde baabwe mbakolimira emirundi 10 mbakolimira emirundi 7 no omukyala yali yatudibye mu maaso ga taata nga ne bano baganda bange banyina abaali basoma nga yabadibya nga mama yabaweerera ne tutuuka bannaye mbakolimira omuntu adibya omwana wa munne ne we gubeera mulimu n'odibya omwana wa munne n'omudibya nga n'omudibya kukolimira era nkukolimira togenda kufuna mukisa tebajja kufuna mikisa bakolimirira ddala si mu bubi naye nkikolima mu bulungi bakolimira ddala oyinza otya okudibya omwana wa munne n'omudibya kubanga nze baali bandibya mu maaso ga taata n'atuuka n'okugamba nti tugenda ku DNA oyo omwana sinza amuzaala naye nga woowulira sitori yaabwe ne mama naye wagwetulawo n'olyoka owulira wanze nali nga nkwina nakuvevinga nze ne maama wammwe twesanga mu ndongo ne tukuba endongo ne tuva mu ndongo ne tugamba katwewase ne tuzaala omwana eyasooka owookubiri owookusatu naawe owookuna kitegeera dakiika emu n'agamba nti abaana boolina si bange kati kolimira abazadde abadibya abaana b'abannaabwe maaso babajjako okuganja mbakolimira bane mbakolimira kino nkyogera nkijja na ku ntobo ya mutima gwange mbakolimira kubanga ekyo kintu kinene nnyo beeteeke mu bigere byabwe njagala akwate omwana we amuteeke mu bigere by'oyo omwana gwali mu kudibya kubanga bamumpe muziike oba afaafe sinanzese naye ng'ezigula omwenge yalinga azirina ng'ezikyakala yalinga azirina kubanga nata wange yali bulungi yes yafa
eyansookayo naye neebaza Mukama nti agenza okutuuka okufa nga tatomwa agenza okutuuka okufa nga ffe abadibye mu maaso ge nga ffe abamujjanjaba nga ffe abadibye mu maaso ge nga ffe abamubeerera mu buli kimu ekyo kyasinga okunnyumira ng'ate abaganzi gy'ali nga kasasiro kale mpulira nga buli we mbijjukira ngamba abantu badibye omuntu wakugambanga nti va mu maaso muve mu maaso naye gwe otuuka otya okudiba omwana wa muntu yali afuba labanga mama wamwe amugira ddala mu picture ng'alaba ne bw'anaagenda tekijja mmalira nedda ekintu kyali kibi that was bad kyali kibi kyali kigundi kye kyali kingiringiri kyekita byali binkunekune ebyo bigundi bye ebintu bye mubatambuliza kubanga pusi zitambuliramu agantu gangi nnyo pusi mbi era ffe twawona na butafa ffenna pusi mbi kikafuuwe pusi mbi ate embwa ffe abantu batulina sense zoba 15 5 tulina sense 5 kati embwa yo erina 6 embwa lwakuba nti yo tesobola kukola ki naye embwa esobola okumanya ekigenda okujja oba ekiri mu maaso wali eri naye ekyembi ekiriwo nti teyogera kati ye kasiru kati ate embwa yennungi kyova olaba nze nnunda embwa ledda ate okulunda ki kubanga pusi mbi era pusi naawe olaba abantu abazirundalunda lwe mpozi nga tutamatamako ku byalo yali eyo bebo ogenda owulira liko lizaalina ku kyoyo nno mulogo mugende empola pusi bazitambulizaamu nnyo agantuntu kyova olaba n'abasiraamu bazaagala anyway pusi eggi lino we lijja ligidduka naye ate pusi we lijambala lijambala bubi kati nga kyekintu ekiri awo kyekintu ekyali kibatwala mwenna abaana okuggwa byebyo pusi mbi ate nze nkirezeeko pusi mbi buli muntu gwembadde buli muntu nze mikwano gyange gyonna gisinga ogenda okuwulira nti nze munnange bangirira pusi nze munnange pusi mbi nungi tetuganyira abasiraamu muzaagala nnyo naye ate mukkirize mugaane nti embwa esinga pusi anyways nga tweyongeddeyo era asookera ddala bannaaye sooka kwebaza maama wange banga yambeererawo mu buli kimu baganda bange mukulu wange Jime Vivian bambeererawo mu buli kimu baalingawo bambi bakaabanga ate nze mwana yali akyasinza obuga kale bo nga banjagala nnyo ngeri gye nali nsembayo wera bo bagamba bankayanyira nako nga bagamba kati omuwala agamba baleeta muwala omulenzi yali agamba muwala omulenzi agamba mulenzi omuwala agamba muwala oba onfuna kati nga bakana kati bali balaba bali bafiirwa muto waabwe ate kati balaba ate nange ate ŋŋenda kati kwegamba bambi nga balabanga banzigyemu ate we banzigiddemu ate we ŋŋenda ate okukola ki okufiira kati awo kikyali nga kibakaabya ne bambi mbeebaza nnyo
bebale kunjagala mukwano gwange bamuyita Marine Douglas Okechi Douglas Marine tukyali naye bambi mwagala nnyo tukyali tuvudde wala ye yabeerangawo ng'abiraba era bamugamba nga kati tugende eri nga ye tugende mu kyaki erikigendako mu kyaki naereka oyo ye yabeerangawo waliwo omwami bambi eyankwata nga bamuyita Lukwago olumbe lwankubanga kati nga lumanyi okunzirusa omusajja oyo n'alyokanga adduka emisinde nangoba nankwata nansiba naye ng'omusajja oli omusajja bayira wayinza okuba nga alina embale ku mubiri naye namusabira essaala eri emu we nategeera nti yalokoka nga njagala Mukama kuba yali atanywa nnyo omwenge nga njagala Mukama amuwe ku mukyalo omulungi amuwe ku maka azimbe naye nali ngenzeeko sayidi ze Gomba Kifampa nempikirako okewuwe nagamba abaana bambi tupaakinge tumulabeko okwo ne tupaakinga emmotoka kale bambi namusanyusa manyi nti sobola kumusanyusa kutuuka manyi sisobola kusanyusa mutima gwe si kintu kyangu omuntu okwewaayo naye nalabanga naye ali bulungi yakwasa omukyala kwegamba mu kitiibwa embaga yali y'amaanyi alina amaka ge malungi okulabako si nti mu boys quarter nti kisenge na ddiiro kisenge kye ddiiro kya mwana no maka malungi neneebaza nnyo n'abasumba bange nagwa mu mikono gya musumba Dola nga ndi weewe nga kwegamba sene ekimu kyenkola ki ntegeera naye afuba okulaba nga anyamba afubye okulaba nga mbeererawo nga anzimba kubanga ne musumba Dola okumulaba mulabira ku musumba Grace banansonyiwa okwogera amannya gaabwe naye kangwogere kubanga be bange be bange naye Pastor Grace oyo yabuulira enjiri n'enjagala okugenda ndabe omusumba kuba yagamba ali wansi w'omusumba gwe bayita Dola Muhumuza kati nenjagala okugenda okulaba omukyalo oyo afaanana atya musumba Grace kwegamba natuukayo nendaba okubeerawo kwa Katonda kwegamba nga waliwo ebifuta by'osobola okuvaamu bakangambe nti waliwo okubeeramu kw'osobola okubeeramu naye ng'owulira nti ate woogenze kubanga natuuka awantu wali eri ekyamazima amatuufu nga owulira nga owummula bayireni kyaki bali tebannaba kugimenya ng'ekyali kidandalidandali nga bagizimba we batyo nga omanyi nti munnango abantu bayikirira obungi ozimba n'ebitategeerekeka naye ng'owulira nti waliwo ate bano kye balina bano kye balina banyini ate nze kyembadde sikola kisirina kwegamba bafubye okulaba nga banzimba be banfudde kino kyendi abo abakyala abo babiri abaami mwe bali mu kanisa basumba amakanisa ga wala naye be banfudde kino kyenkola kino kyendi be banfudde essaawa yakakati okubeera nti Eric nti nsobola okuvaayo nensobola okwogera eri mu maaso g'abantu nze nali simanyi nti nsobola okwogera mu maaso g'abantu nali simanyi nti nze nsobola n'okufuuka gundi nali nze simanyi nti nsobola n'okufuuka nti mbeere mu community nti nsobola okufuuka ow'omugaso naye ndabye nga ngasiza mu kitundu mwembeera ndabye nga ngasiza abakulembese abantwala mu maaso ndabye nga kinali sisuubira ndabye nga mbagaziza naye nga kivuddemu bo omukyala oyo Pastor Dola mukyala muntu mukyala mwangu nnyo ate mukyala mulungi ate mukyala mukambwe kwegamba afubye okulaba nti maama wange mbasiri naye maama taata wange yafa naye afubye okulaba nga ambeerera taata wange wawaatali era mulimu yangamba nga Eric kati mulimu agamba kati Eric saba ng'alaba waliwo woosese tunagamba kati saba emyoyo gijja kujja gikutwale afubye okulaba n'olwekyo bambi mbadde nsaba ndekereyooko abantu banyina abatuwuliriza n'abatulaba bakwane nnyo bakaŋŋambe nti bakwane nnyo bave ku mikwano egitabagasa bakwane emikwano egibagasa bakwane nnyo abantu abagenda okubongerako mu maaso leta ddala ate okukwana ate bano abantu abagenda okubazzewa emabega ate bafube nnyo okulaba nga beekwata ku Katonda kubanga ye buli kimu ye Alpha ate ye Omega ye ntandikwa ye nkomerero kubanga togenda kuŋŋamba tewali kubanga yes mumanyi okutugamba nti bakkiririza nnyo bajjajja
bajjajja baabwe naye jjajja oyo waliwo watagenda kukutuusa okugeza ogenda kutambula ove wano ogende Saudi togenda genda na kibba ekyo ogenda kutambula ove wano ogende India oba USA naye togenda genda kiki na kibba ekyo bagenda kukwaza tebaagala batwalira mu nsi zaabwe kasasiro wa kisirusiru bamuyina yes naye mu Abaganda muli balugu bagamba fe Abaganda tuli batemu tuli balugu babyogera nnyo tebabikkiriza gwe buuza ku bantu abagenda era Abaganda batwekengera nnyo kale Abannayuganda ye naye n'okusinga especially Abaganda tuli bazibu nnyo kwe balogo bubbi bulyake kwegamba byonna nakiringanga kintu kimu ate byawukana kati nze mbadde nteesa nange era ndi Muganda kubanga kati saaka kati wonzize Zimbabwe simanyi nawe ntuuka ku airport nti ntambulirawo munnange jjajjange wejja mu Buganda oba mu Uganda yasalawo n'alonda ekika ky'Abaganda era ne certificate njirina enzikiriza okweddira omuziro gw'enkola ki gwe nina ogw'emmamba era njirina eri weti mu nnyumba nze nganze yasikira omusika mbirina bombi anti tubasiima era batusiima naffe naffe era tulina okukyusa bannaaye Abaganda tuli bazibu Abaganda osobola ogenda n'olifuna naye maama osobola ogenda n'olifuna lwakuba nti kale biri wala ate kati wano engeri yetuli nti ate wano fe Abaganda fe abali wano mu centre ate ffe tuli mu kibuga Kampala Abaganda awumbirira naye maama tuwumbiriridde naye twetereza Abaganda nsaba bagezezzaako naye nsaba Abaganda tubeere mu mwoyo atya omu tukkirize Katonda atya omu enkozikendeere tukkirize Katonda atya omu abali diaspora amwe bantu bafena mutulaba kitowoloka muno ng'okimanyi ebipapula tebinayita kitoowa omwogerako mweyagale mwayise bulungi if you are service provider ate n'abalokole nabo abalokole nako mbadde njagala nakabalekere ng'akalowoozo Bayibuli egamba obwedda ndi mu kwogera ekigambo kyo naye tetukitegeera bulungi nti ebyensi bituyigiriza ebyeki ebyeggulu ebyeggulu bituyigiriza bitya oba ebyensi bituyigiriza bitya ebyeggulu omwoyo omutukuvu tagenda kukka wakyafu essaawa yakakati abasamize batusinga amaanyi waneeno abasamize bali badde tebatusinga maki maanyi mbuuza lwaki nti omusamize ono lubaale essaawa yakakati ekirokole siddiini kubanga amusumba yangamba nti ekirokole siddiini okugamba nti nze ndokoze obulokole bulokozi bwe tuba tugamba nti tulokose weenenya ebibi woba obadde otunudde eno n'ogamba kakati nsazeewo ntunudde eno sidda gye nkola ki sidda gye mba nkinaabye nkivuddemu ndokosa okuba omwenzi kambe n'omukyala wange omu abana sitteeka okitegeera kati kyekyo kye tulina okukola ki naye tugenda tukola kasasiro w'ekisusu ne tulowooza nti omwoyo mutukuvu ne Yesu bagenda kujja babeerewawo bo ne Katonda omwoyo mutukuvu tagenda kukka mu kifo kikyafu tagenda kukka mu kifo kijama no w'oba omanyi nti tokwatagana nange okugeza nze gye nalabiranga mu ssabo kubanga ate by the way sitaani yabba ebibwa Katonda naye ate ffe Mukama yatuyamba nti ffe twavayo kati ffe tubabuulira ebituufu ate tebaba tebaagala bikola ki kubikola nebbi nze bwe mba sikwatagana naawe Lubayi tagenda kujja kukka masekati gaffe abo tulina kusooka ne tukola kye twaliise okutabagana okwo tumala okutabagana ne twawuka oba ne twetereeza ffe nga ffe sitaani agenda kujjakke oba kaŋŋambe nti bajjajja bagenda kujja bakke bagambe nti gwe ekibadde kikusumbuwa kye kino genda onoge ebbombo bagenda onoge ekiri eri bagenda onoge kaayana bagenda onoge mavigambuko bagenda okole kino bagenda okole kiki kiri eri
onfuna naye kakati ffe tusalawo ne tugamba nti katuwalanire ddala yanze ndaba nsaasira nnyo abalokole waliwo omulokole yawala mpaka ko musumba waffe musumba waffe yamugamba taata nsaba kunsonyiwa kuba kanisa yaffe agiyita tukutuku onfuna eyo tukutuku eyo tukutuku anti ye yagiyita minibus kati webeera nga minibus kati minibus oyambye ota tukutuku eno olaba omwoyo mutukuvu olaba kwegamba watuddukako ne tubeera mu kulwana okwo omwoyo mutukuvu alina engeri gyaddukawo oba onfuna alina engeri gyaddukawo kwanza nyina ebintu byenjize ku musumba wange bingi nnyo tulina kusooka kutabagana bwe tumala okutabagana omwoyo mutukuvu n'alyoka ajja n'atwa n'agamba kaakati ggwe tugenda kukola bwe tuti najja n'atandika kwegamba okutandika okulaga bwe biba biroto n'osooka n'obifuna n'oyiya engeri gy'ogenda okufunamu ssente n'oyiya engeri gy'ogenda okuleramu abaana bano n'akutemera kwegamba okubawo eritakola kiwa weeritali mukama bampere nnyo omukisa ebyo byange tweyanziza nnyo tweyanzeeke banaye story tetulese yakunyumirwa bunyumirwa ate si biyiiye nga bwe mutera okukikola ebintu byonna bujulizi bwabyo ebya history byonna bye yayitamu egyo emyaka nga 10 n'okusoba webiri n'ennyumba ye yagambye omulyango teguliimu yenna amanyi mukono you can go and do your investigations n'olaba omwami ono si gy'obeera yewalina offices ze mu bintu byakola naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala the story is so sad naye kati nadde ntandise omutya naye nagumye ebiki ye mbadde ntandise omutya ate emisota ate biki naye byonna byamala ne biggwa omuntu yenna ayita mu mbeera ey'ennaku mbadde nkusaba ogumire ku muntu nga ye because who knew ajja kuva mu kwambala bye yayambalanga kufuuwa mmindi kola biki ku myaka emito namala n'aterera mu layini nga biri abirabyeko nakkiza nagamba kati nkooye n'avaayo naye nga tubeebaza abali e Saudi babagambye abaganda mulina nnyo enkwe naye mukendeeze mweyagale tekikujjako okwagaliza oli lwakubanga muli ku job opportunity y'emu tekirina kyekikujjako alina okufuna ekyo nga kiki ajja kifuna ekitali kito tekijja kujja ne wonaakuba abantu 10 enkokola bajja kutikka bakuze nga gwe wakubye olukokola bamuleseewo and actually you are in the same situation naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala thank you for viewing and liking and subscribing bushotsi waffe bwemulaba ku TikTok please refer to YouTube Brown Skin Events gye tuli story yonna girabe nga tonnaba kukaayana story yonna girabe okaayana ebintu ng'obitegedde mwebale nnyo mwebalire ddala have a good day.